Bobi Wine waliwo ekiseera omuntu opposition twagwe bafiri nti kakati Bobi Wine alinga omusajja akwana omukazi yafunidde olubuto ate alwongerako. We are going to have elections in 2026. Why don't you allow him to loiter? Ochise loiter. Mzee, Bobi Wine alinga omusajja akwana omukazi yafuna dde olubuto kwaira tosobola ddongerako. Kati Bobi Wine kyali mu kutaayaya obwa president bwagenda dda. Embuzi yennyini nga Lumonde mumusoggodde obulagala obulimu mbubulekera embuzi. Kubanga eba tekyakola damage, tekola damage. Why should allow Bobi Wine to move? First of all, Bobi Wine, when he moves, he reduces tension from the population. Two, tayina kyagenda kukyusaako. Alinga embuzi Elya Amalagala nga Lumonde mumujjemu mulimu akasigalamu. Elections will come. Bajja kutandika omunoonya musiri gwa Lumonde mu 2025 nga gugwako kati bamunyega. Nawuliddeyo omuntu ogu enanga. We must address indoors. No, we used to insist on indoors because we had COVID. Nti etteeka lya COVID ne erya electoral we are merged. Kakati today atambule. Bobi Wine temumuyinaako buzibu. Abantu stress. No whoever did. Abantu abajjeko stress, tension zizikaminge, abantu bamulabeko. Kubanga wabbiri abiri mu mmeka. Nenga bwo bwa president. Bobi agenda dda buliko nnyini bwo. Yes. Ate kumbaka kubeera ko mugole yekka. Embaga tekubeera ko mugole yekka. Ne bapegi boy. Bobi Wine yali amanyi okuba ebidongo bye singa ne bimubiri futinga. Ne mubimuwa n'ayimba. Batukanyugwa kulaalira twajja nayimba. Batukanyugwa kulaalira twajja na birimba. Nayimba. Kyali kiwa. Chiwani buli omwasi ba chiwani. Mumuleka yimba omusajja. Naye yejjeko stress. Bobi Wine atandika bayimbira kyali chiwani. No wa president kyali kiwa. Elya kuba nabamuwase. Ebintu bya Bobi Wine byonna. Bobi Wine bamuleeta. Bakulaalira byonna ye. Bamuleeta n'abeefuulira. Era tikivamba gamba. When you are talking about kyali kiwa. Nuupu. Ku muntu yenna avudde mu nuupu bago batayambye. Move cautiously. Bobi Wine alina kapasite okudetectinga omuntu gwe bamusindikidde omuketta. Kuba ali mu government. Abayinayo. Bobi Wine alina group eri mu government. Kyobala buli amuketta amumanyi. Tulabye ababukedde nti waliwo omusajja yabadde mu mmotoka nga alina emmundu gw'ogitegeera. Waliwo yababuulidde. Bukedde yakubye story. Wabadde wayina emmundu mu mmotoka. Kyekitegeeza ali munda yababuulidde. So Bobi Wine ali mu kuloyitalinga. Tanoonya n'abaga nti anoonya bwa president. Ate wa bwaddi. Bwa 2026. Bosanga kakati nze bagenda bali wange ne bangamba. Nti owaaye. Afende mugoza jjeko eno ewafu. Nobaga nti can you sustain an election for 3 years? So atandika kati. Siriyo. Kalukali expensive. Era Museveni mugezi. Nti Museveni yabaprovoking into battle very early. Na ategeere Museveni lures the snakes out of their holes. Ako kakodyoke. Baveyo balwane. Abalabe. Politics fishing. You study the water in kasini yekuba. Ekinyanya ekijja kirwane ne kigwa mu net. Nobody can sustain an election. Kati kyogamba nti kaali kabadde genomozo okuvaayo amangu. Gyayagala gyalaga. Era tannava mu magi. Bwagandi ngenze mu kyaki omukulembeze. Kabama tannava mu magi. Buli olabanga looya abagezi tubamanyi. Bakatende sentero. Neno olaba kano akali emputa tekatanaaba emmese nekaluma okutu. Tekakali mu muhoze kale. Obwo tubuyita bu media maniacs. Ono tugule. Ahoze ejembuzi nga yalidde Amalagala. Ono ngamu namateka nalusa jeli yawo zikuwawa. Some lawyers did raw materials, others did law. Wali waba soma law materials. Kati basoma law. Ngalabi naye bamulabeko. Nalusanja yakoze emisangema. Era ngamu namateka nalusanja oyo CBS. Tuze jambuzi yakutta Amalagala. You get serious lawyers. I can tell.
Katende and the same paper. This company advocate. If they are involved in Moses' case, then I know. This is a serious matter. Katende and the same paper. Waliwo abaloya abatali serious. Waliwo abaloya n'omula musabalaba. Nga basala jambuzi. Jambuzi. Mbuzi yayise Amalagala. Embuzi yalidde muwogo abo bannalusanja. Nobody takes you seriously. Why? Because tulina kye tuyita the politics of activity and the politics of achievement. In many cases, mutwala nnyo abantu ku politics of activity. Nti ali awo abuguta nnyo abantu naye ajja muki. Ogambye Bobi Wine talina kyagenda funa mu byakutambula. Naye waakiri avuddeko ewaka n'atambulamu abantu be ne bamulaba kati musanyufu kubanga tewali end result mu kyakola. Kankubode mumulaba emipiira n'omupiira gwa fulendiro ogumenyekeramu tebafulendire match newe baba kuba golo 10 tegukola makulu kwa fulendire kuzannyamu buzannyi kali Bobi Wine bino byatambula ali mu fulendire obwa president bwagenda. Yes, he will try next time. Nesikati. No. Era kirungi bamazemu ama. Nete kirungi nnyo. Atambule. Era mukube ejinja abakoze bubi. Abatamanyi byabufuzi. Amugana okutambula abakoze bubi. So Bobi Wine okutambula nayo strategy ya team Muhozi. Mwagala atambule. Ante bobo ina amagezi kyokola. Oba ye Muhozi atambula era nabagamba. Singa abasajja bano bayina amagezi. Yobujozi waliwo ayina obujozi mu mutwe. Yeta wangu lwanga kera tayina strategy. Bayogera ne bannabo okolabo. He must go. He must do this. Nze nabatunulya mu group yaabwe. Mwenda yabasinza amagezi. Mwenda mugezi ni. Very strategic. Andrew mwenda mugezi. Yes. Kubaka kati singa mwenda abaddemu. You get an officer mu maje. Nomugana nawe tambula. Omulala? Tijeno Muhozi bw'atambula. Namwe mufune munnamaje atambule. Nga wammwe bakwata ono. Nti ono yamuwa special duties which are not defined anywhere. Special duties? Yes. Taina milimo giri defined. Special duties where? In the military, it's only the commander-in-chief who can describe what are special duties. What are special duties. So General Muhozi ekifo kye special advisor on special duties techina definition akola byonna commander-in-chief byamuwa katoyinza mukwata nti akoze ensobi ate olwokuba busoma buteguli waliwo omusango gwa Tinyefunza. Tinyefunza went to court yafunye ebizibu mu maje. Tinyefunza naga nti ever since he deployed me to a civilian role, Tinyefunza yali minister ne bamutwala muki kakati Tinyefunza naga yangoba mu maje yagenda mu parliament na kubanga toyinza kudya musajja mugezi nga Tinyefunza nomuganti you are listening point. He had to stand up in parliament and make a controversial statement. Mugezi nnyo nze ngotwala mu parliament ndi listening point notwala ku mukolo kusigenda kwogera. That was my problem in set up. Jeno Kayula bamutadde kakati nkuboli nti gundi oyo Jeno Tinyefunza the Supreme Court abalowa court baga nti yava mu maji. The Supreme Court quashed the wound. We can't know. The commander-in-chief can sentence you, when you can send you for another job. Kati oyo Kayula yali jeni. Kayula yali yava munsi. Kayula naberako nga yakulya anti-smuggling unit. Ngera ina personal assistant wa Museveni. Nga ina office mu Okero House ejanga munatulamu. Jeno Kayula. Ekitegeeza bwe baali baswakiringa amaje gaabwe bano bayina escape routes zibeerekerangamu.